Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Okuzaala kye kimu ku bibala by'obufumbo okuva eri Katonda, era abafumbo bonna bwe balemererwa okufuna ezzadde babeera beetaaga okukutula enjegere ezibasibye. Bw'atyo ne nnakyala Hillary Rodham Clinton ng'afumbiddwa Bill Clinton mu 1975 batandika okubeera bombi. Baamala ebbanga lya myaka 4 mirambirira nga tebalina zzadde, olw'engambo ne zitandika okuyitiŋŋana era nga bw'obitegeera. Katonda yamala n'abaddiramu mu 1980 mu mwezi ogwa Museenene bwe yabawa ezzadde ery'omwana ow'obuwala Chelsea Clinton gwe balina yekka ng'onaaweza egy'obukulu 36. Mu 1976 Hillary Rodham Clinton yalondebwa okubeera ssaabawolereza we Arkansas ng'oluvanyuma lw'okuweebwa ekifo kino baasenguka ne badda e Little Rock mu 1977. Eno yakolerayo emirimu gy'obwa puliida mu bitongole eby'enjawulo omwali okulwanirira abatwaliddwako ebyabwe nga kw'otadde n'eddembe ly'abaana ssaako n'ensonga z'amaka. Yateekawo obuwaayiro n'ennyingo ez'enjawulo omwali Children's Policy, Abandonment and Neglect, Children's Rights, A Legal Perspective n'obuwaayiro obulala bungi. Obuwaayiro buno bwamufuula wattutumu ekyaleetera n'ekitongole ekikulu eky'amateeka mu Amerika ekya American Bar Association okugamba nti obuwaayiro buno bwali bwakwesigamwako nnyo okuzimba amateeka amaggumivu mu ggwanga lya Amerika. Clinton bingi bye yakola ng'abantu bangi baamutuuma puliida ow'ekyasa, ate abangi obuyinza bwe ku baana bwali bwa mugaso nnyo eri abazadde mu nkuza y'abaana, ssaako n'abaana okuggula emisango ku bakadde baabwe ababeera babatulugunyizza. Mu 1977 yaddaabulula ekibiina omwali mwegattira ba puliida abaali bakola ku nsonga z'abaana n'amaka ekya Arkansas Advocates for Children and Families. Mu 1978 Pulezidenti Jimmy Carter gwe yakubiranga kakuyege okufuna akalulu mu 1976 yamulonda okubeera ssentebe w'akakiiko k'abakungu aka Legal Services Corporation. Ekifo kino yakikwasa maanyi okumalira ddala emyaka 4 era nga ye mukyala yekka eyasooka okubeera ssentebe ku kakiiko kano okufuga abasajja. Ng'ali mu kifo kino, ssente ezaali ziweebwa akakiiko kano okutumbuula emirimu zaava ku $9 ne zidda ku bukadde bwa $3 obwali obuwanguzi gy'ali. Hillary Rodham Clinton mukyala si mutene anti laba we yalwanyisa President Ronald Reagan eyali ayagala ssente zino zikendeezebweko ssaako n'okukyusa enkola y'emirimu mu kakiiko kano Hillary Rodham Clinton ke yali akulembera. Mu 1978 Bill Clinton yalondebwa okubeera gavana we Arkansas olwo nno Rodham Clinton n'afuuka muko omunene oba kyewandiise First Lady mu 1979 okumalira ddala emyaka 12. Wano Bill Clinton yamuteekamu obwesige n'amulonda okubeera ssentebe w'oku kakiiko akawabuzi ku kyalo nga mu kino yakola ekisoboka okufuna ensimbi okulongoosa ebyobulamu mu byalo ebyali bisembayo okuba ebibi ddala. Eby'omukyalo ono bingi ddala tetusobola kubimalayo leero wadde olunaku olw'enkya, naye era olunaku olw'enkya tosaanidde kusobwa. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.